Njagala okubeebaza mwenna abazze nga mugoberera emisomo gino okuva lwe twatandika tuyiga ku okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo oba okutuukiriza okuteesa kwa Katonda kwakulinako lwaki Katonda yakuleeta ku nsi kuno. Kati kino ekitundu kyaffe kijja kubeera ekitundu ky'e13. Kaakati gwe atandikidde ku kino manya nti waliwo ebirala 12 by'otannaba kumanya. Osobola obifuna senga osubscribinga. Waliwo awali listing ejja kuleetera ebitundu byonna 12 senga osubscribinga. Naye gwe abadde agoberera nkwebaza, ate ffenna twebaza Mukama akyatuwadde obulamu ne tusobola okubeera nga tuyiga ebigambo bino. Twalaba ekyawandiikibwa ekyabikolwa by'abatume 13 olunyiriro lwa 36 nga wagamba nti kubanga Dawudi bwe yamala okuweereza mu biro bye nga Katonda bwe yateesa ne yeebaka n'aterekebwa eri bajjajjaabe n'avunda. Nga kye tuyigamu ennyo nti Dawudi yasobola okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda kye yamulinako mu bulamu buno. Bwe yali mu bulamu buno yatuukiriza ekigendererwa kyonna nga Katonda oba okuteesa kwa Katonda kwe yali amulinako. Mu musomo guno twalaba nti tujja kubeeramu n'ennyingo 5. Naye kati ennyingo esooka yo twagimaze, kati tuli ku nnyingo ey'okubiri oba mu Lungereza gye twandiise segment ey'okubiri. Kati segment yaffe ey'okubiri egamba nti kigwanira buli omu ku ffe okuzuula ekigendererwa kya Katonda ky'alina. Gwe nga si kinnoomu kikugwanira okuzuula ekigendererwa kya Katonda kyakulinako. Katonda gw'otategedde toyinza kubeera nga osobola okumuweereza oba okukola by'ayagala. Osobola kukola ebyo ebya Katonda gw'otegedde. Entegeera gy'oba otegeddemu Katonda yeekuyamba okuba nga osobola okwewaayo gy'ali n'abeera nga akuleetera okukola ye by'ayagala. Bw'oba tomutegedde era tujja kukiraba nti waliwo abantu nga bwe ngenda okuboogerako, kati ku Musa ngenda kumwogerako, ne Pawulo naye nja kumwogerako. Naye kati ku Musa bwe yali nga tannaba kutegeera Katonda tujja kulaba nti ebintu